abadde atudde situka. Mukama tompitako olunaku olwaleero. Amakyalo olwaleero Mukama tompitako. Bw'oba ofuka omwoyo we ku baana bo nange wendi wano Mukama. Solo kunjagala tendereza haleluya tendereza solo kunjagala tendereza hey tendereza solo kunjagala tendereza haleluya tendereza solo kunjagala tendereza Sirina chirala wabula tendereza Zinamu kwe tendereza Sirina chirala wabula tendereza Nengenda tendereza Sirina chirala wabula tendereza Tenda Yesu mutendere Sirina chirala wabula tendereza Yesu muziki tendereza Yesu kunjagala tendereza
mukabi Yesu yamponya nze Yesu yamponya bulamu bwali mukabi Yesu yamponya tendereza Yesu kunjagala tendereza haleluya 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 byonna ebyali byasibye Yesu yamponya byonna ebyali mukabi Yesu yamponya tendereza Yesu kunjagala tendereza haleluya 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 Yesu muzinire tendereza Yesu kunjagala tendereza haleluya tendereza tendereza haleluya tendereza Yesu kunjagala tendereza haleluya tendereza Yesu kunjagala tendereza okusemayo tendereza Yesu kunjagala tendereza haleluya tendereza Yesu kunjagala tendereza haleluya bw'oba otendereza Mukama totunulira ani akuliranya azinatya olina kutenderezako wekka wahamba nati wahamba nati wahamba nati siyabonga wahamba nati zinaboti buli omu akole bwati kolebo wahamba nati siyabonga wahamba nati siyabonga Yesu siyabonga nyanya wa julu siyabonga Yesu siyabonga Yesu Siyabonga monyama Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga. wahamba nati Wahamba nati, wahamba nati, wahamba nati, siyabonga. wahamba nati Wahamba nati, wahamba nati, wahamba nati, siyabonga. siyabonga Yesu, siyabonga monyama Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga. siyayakoza kose siyakoza jana Yesu siyabonga Yesu Siyabonga. wahamba nati Wahamba nati, wahamba nati, wahamba nati.
tukwebaza Genda naffe ogenda naffe Yesu ogenda naffe nawe ogenda naffe Yona tukwebaza ogenda naffe ogenda naffe atuyingira kizibu kyaffe ekipya ogenda naffe Yesu ali naffe mu ngeri yonna ogenda naffe tukwebaza ogenda naffe ogenda naffe Yesu ogenda naffe ogenda ogenda naffe tukwebaza tukwebaza Yesu tukwebaza Yesu tukwebaza mpologoma ya Yuda tukwebaza tukwebaza Yesu tukwebaza mpologoma ya Yuda tukwebaza Yesu tukwebaza tukwebaza Yesu tukwebaza mpologoma ya Yuda tukwebaza Yesu tukwebaza kumpi nawe Yesu kumpi nawe Kumpinawe Yesu kumpinawe 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 Yesu kumpinawe 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 Yesu kumpinawe 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 Yesu kumpinawe omukono gwo osembeze kumpinawe okolole omukono gwo osembeze kumpinawe 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 Yesu kumpinawe kumpinawe
Yesu, kumpi nawe, kumpi nawe, kumpi nawe, Yesu, kumpi nawe. Kama tukusinza erinnya lyo tuligulumiza, tulitendereza, twagala tubeerawo kumpi naawe Mukama. Mu Isaaya 42 ogamba gwe Katonda yakuwa, oli Yahwe Yesu. Ekitiibwa kyo tekisobola gwe kugabanyizibwa na muntu yenna, kyonna kiba kikyo. Buli kyokola kyonna Mukama ekitiibwa kiddira gwe wekka. Naffe kyetuba twagala okugamba nti Mukama ye gwe Yahwe, ye gwe yakuwa. Ekyo kyoli tewali mulala yenna asobola kukiba. Ekitiibwa kyonna kikyo, amatendo gonna gakwo, okusinza kwonna kukwo, buli kintu kyonna kikyo Mukama. You are the God who was and is to come. Yahweh, Yahweh, And in you I trust, my life is in your hands. Jesus, Jesus, you are the one, the mighty God. You are Yahweh, you are Yahweh, Jesus, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. everybody sing, you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. Osigala oli yakuwa kubeera zonna Mukama. You are Yahweh, Alpha and Omega. Yahweh, You are Jesus, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Lwali lumu nga ndi mulwadde, okuti olwali lunuma nga sirina kye nsobola kukola, nga sisobola kwekyusa, sisobola kwogera, nga simanyi kimbaddeko. Bwe nali nga simanyi, sirina buyambi, sirina ssente, Oh, ne ngenda ne ndaba omusawo omu eyankebera n'aŋŋamba nti ensigo yange yaliko obuzibu. Ne ŋŋamba kati eno ensigo nze ngenda gitandikira wa? Ne ŋŋamba leka neesiga oyo Katonda. Ne nnyingira mu kusiiba, ne nnyingira mu kusaba. Sijjukira kiro kye nasula nga ndi mu ddiro neebase ku kakeeka nkabira Mukama. Mugamba nti sigenda kulwala nsigo.
wayitawo nagenda okwekebera nga sijjukira nsigo yali ennuma yaliwa ne mugenda myezi 2 myezi 3 kati ndi mu myaka 20 nga ndi mulamu. Yesu oyo yakikola. You are Yahweh. You are Yahweh. Oyo abikola ye Yahweh yekka. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Mama wange yali mulwadde nga tetumanyi biki bimuluma. Alina sukaali, alina pressure, bingi byali alina nga bimuluma nga tetutegeranga si mulokole. Nensabiranga mama wange buli lunaku ssaawa 9 ez'ekiro nga nsuka ne musabira mu maama alokoke gye yali yonna. Lwali olunaku lumu naye atula obulokozi. Ebirwadde byonna ebyali bimuluma byonna byawona. Ekyani akikola. You are Yahweh. You are Yahweh. Emusawo asingawo. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Kiba mu Luganda tumugambe nti yewe Yahweh. Yegwe Yahweh. Mukama. Yegwe Yahweh. Yegwe Yahweh. Yegwe Yahweh. Alpha and Omega. Wasoka. Yegwe Yahweh. Wasoka. Erosema. Yegwe Yahweh. Yegwe Yahweh. Yegwe Yahweh. Yegwe Yahweh. Asoka. Eraliba. Yegwe Yahweh. Alpha and Omega. Yegwe Yahweh. Yegwe Yahweh. Yegwe Yahweh. Yegwe Yahweh. Yegwe Yahweh. Alpha Omega. Asoka. Yahweh. Alpha and Omega. Yegwe Yahweh. Yegwe Yahweh. Yegwe Yahweh. Asoka. Eraliba. Omega. Yahweh. Alpha and Omega. Weebale nnyo taata omulungi w'ekisa ekingi Mukama, kubanga yegwe Yahweh kabaka w'abakabaka taata, ate ng'erinnya eryo Yahweh Mukama wange kitegeeza kuwonyezebwa Mukama wange, ekitegeeza nti olwaleero n'okuwonyezebwa n'emitima gyaffe kigenda kuwona Mukama, kubanga yegwe Yahweh omulungi. Tweyanziza taata, mwebale nnyo weebalire ddala, bakwaya tweyanziza nnyo, tweyanzeeke Mukama kibabalire omukisa, era n'omwoyo omutukuvu tumwebaza asobosezza okugogola amaloboozi gano n'ab'ebivuga bonna. Mwebale nnyo mubakubire mu ngalo, bakwaya mubakubire mu ngalo, ab'ebivuga mubakubire mu ngalo. Ekyendo n'ekitiibwa biddire Mukama Katonda waffe. Nziramu nate okubaaniriza bannange mweno saavisi. Mukama ekitiibwa kimuddire
kubanga bangi tebasobodde kukola ki kubeera naffe wano. Bangi balwadde, bangi bafunye ebizibu, naye yeffe baani abali mu saavisi ku nkya y'olwaleero. Kale ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza, mbadde mbasaba mutuuleko nga tugenda mu ssaala eno. Essaala gye tugendamu omulamwa gwaffe ogw'omwaka guno nti tuddeyo mu kwagala kuliwa okwasooka. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Tuyimbye oluyimba ne tugamba nti nno Katonda njagala kubeera kumpi naawe. Naye abooluganda ku nkya y'olwaleero mbajjukiza nti Katonda tetusobola kubeera kumpi naye nga tetutuukiridde, tetusobola olw'okuba nti guno omulamu ogw'omwaka guno okuddayo mu guli omukwano ogwasooka. Bannange omukwano ogwasooka twaviirayo ddala, kyova olaba nga Katonda akyogerako, kyova olaba nga Katonda yakiteeka ku mutima ogw'omusumba waffe. Kale essaala gye tugenda okugenda mu ffenna buli kinnoomu ng'omusumba waffe agenda okubulya nga tannatuuka, mbadde nsaba tugende mu ssaala ey'okwenenya kubanga omukwano guli ogwasooka twakola ki twaguvaamu. Waliwo ebyawandiikwa byenjagala obbasoma nga tugendamu eyo essaala nti naye nnina ensonga ku ggwe. Ekyo ky'ekitabo eky'okubikkulirwa, ekitabo eky'okubikkulirwa essuula ey'okubiri okuva ku lunya olwokuna paka ku lwokutaano. Katonda bw'ati bw'ayogera nti naye nnina ensonga ku ggwe kubanga waleka okwagalako okw'olubereberye. Ey'okutaano n'egamba kale jjukira ggwe gye wagwa. Olwaleero Katonda ayagala buli omu nga bwe tuzze wano mu maaso ge tujjukire wagwawa. Wa we nnali, kiki kye nnali nkola, kiki kye nnali nkoleranga Mukama naye nengwa. Weenenye okolenga ebikola eby'olubereberye. Katonda atugamba ku nkya y'olwaleero yessaala gye tugendamu twenenye tuddeyo tukole ebikola eby'olubereberye. Bw'obanga ebikolwa eby'olubereberye bw'otalikola bw'otyo njija gy'oli, ndijjawo ettabaazayo mu kifo ekyoyo bw'otali enenya. So Katonda mumuwulidde eddoboozi lyo ku nkya y'olwaleero. Bw'atyo bw'atugamba olwaleero nti twenenye. Atulinako ensonga, twamwagalanga nnyo, twamukoleranga ebirungi. Musumba last week ayina kye yatugamba n'agamba nti n'ebyamagero tebikyahapeninga. Lwaki? Kubanga okwagala okwasooka twavaayo. Katonda ayagala nnyo tumwagale 100 ku 100. Bayibuli bwetyo bweyogera. Era mu kitabo kya Matayo 20:12 n'agamba nti olw'obujeemu obungi okwagala kw'abasinga kuli wala. Ebigambo ebyo ndooza mwe biwulidde. Atulinako ensonga ku nkya y'olwaleero. Atugamba twenenye tuddeyo mu bikolwa nga bwe twakolanga eby'olubereberye. Si kye kyatuggyako ettabaaza nti olw'obujeemu obungi akola atya? Olw'obujeemu obungi abasinga okwagala kwabwe kwawola, okwagala kwaffe kwawola. Kale nga tugenda okwenenya, nga tugenda okuwaayo emitima gyaffe ku nkya y'olwaleero. Era Bayibuli nga bw'eyogera Yeremiya 17 olw'omwenda n'olw'ekkumi n'agamba nti emitima gyaffe girwadde endwadde etawonyezeka nti naye ani oyo agitegeera? Mukama Katonda waffe. Kale tugenda okuwaayo, tugenda okwenenya. Kyenjagala kyempulidde ku nkya y'olwaleero, Mwoyo Omutukuvu kyantaddeko nti twenenye, kubanga bwe tumala okwenenya ajja kujja atuule mu ffe. Bwe tumala okwenenya ne tudde mu kwagala okwasooka ajja kujja akole ki? Bingi ebibeera mu mitima gyaffe abooluganda, bingi: obusungu, obukyayi, amalala, okweraga, ennaku n'ennaku yokka etusembeza wala ne Katonda. Ne tuddawo ne twekubagiza bintu bingi ebibeera mu mitima gyaffe muno okumalirizanga nga tuli wala ne Katonda ng'ekigambo bwe kyogedde. Kale abooluganda mbadde mbasaba buli omu kinnoomu, kubanga atugambye nti njagala buli omu ategeere gye yagwa. Buli omu akimanyi nti wano nakolanga bwe nti ne sikyakola, nasabanga, obutasaba, obutasiiba, obutanoonya Katonda. Ebyo byonna bitutwala wala ddala, bitutwala wala n'okwagala kwa Katonda, tubeerera ddala wala n'okwagala kwe. Kale mbadde nsaba nti buli omu yeekebere omutima gwe gye yagwa. Twenenye tudde eri Mukama, twenenye tuddeyo, kubanga atugambye nti no tuddeyo wa mukuli okwagala okw'olubereberye kyayagala tukole. Kale oba abamumufukamira oba abalamuyimirira simanyi, naye kyenjagala yessaala gyenjagala tusabe mangu then tugende mu maaso ne saavisi.
Taata omulungi ow'ekisa ekingi tujja mu maaso go mukama wange taata nga tukwebaza ku nkya y'olwaleero olw'ebigambo bino by'otutumidde mukama wange kabaka wa bakabaka taata mukama wange omulungi ow'ekisa ekingi kituufu twagala kubeera kumpi naawe kabaka naye nga tetusobola kubeera kumpi mukama wange taata nga tetutuukiridde mukama kabaka wa bakabaka taata kubanga omulungi ow'ekisa ekingi taata gwe ife nga bwe twagala naye ate gwe oyagala tujje nga tutuukiridde oyagala emitima gyaffe nga gituukiridde mukama wange kabaka wa bakabaka taata laba twenenya mu maaso go nga tukusaba otusonyiwe taata nga tusaba otusaasire mukama taata buli kibi kyonna mukama wange taata twenenya mukama wange taata kubanga bayibuli egamba that musabe ate mukette naye mukama wange taata n'okusaba tetukyasaba nga bwe twasabanga okusiiba mukama wange taata tetukyasiiba nga bwe twasiibanga mukama wange taata okunoonya tetukyakunoonya nga bwe twakunoonya mukama wange ate nga oyogera mu Yeremiya 10:29 olunyi lwa 13 nti bwe munanoonya mu mazima mulindaba naye mukama wange kabaka wa bakabaka taata n'okunoonya mukama wange taata tetukyasobola kunoonya mukama wange taata kitangayi mukama ebintu bingi mukama wange taata bituta ekifo kyo mukama wange taata emirimu wagituwa mukama taata negituta ekifo kyo mukama wange taata kabaka wa bakabaka taata watuwa abaana mukama wange taata naye batuta ekifo kyo mukama wange taata taata wange omungi ow'ekisa ekingi olina ebirungi by'otuwadde mukama wange taata taata bayibuli erina weegamba n'ogamba nti bwe tulituuka ku lusozi tetukwerabiranga mukama wange taata naye laba tukwerabidde mukama wange taata tukwerabidde mukama wange ng'omaze otutuusa ku lusozi ng'omaze okutuwa emirimu mukama wange taata ng'omaze mukama wange okutuwa ezzadde mukama wange taata ng'omaze okutuwa ebintu bingi mukama taata ne tukwerabira mukama wange taata kitangayi mukama taata mu kifo ky'okusaba mukama wange taata tubeera ku masimu mukama wange taata tubeera ku zi WhatsApp mukama taata emikutu gyatufuukira emikutu mukama wange taata kitangayi mukama kabaka wa bakabaka taata tetukyasobola mukama wange taata tewali time gye tukuwadde mukama wange taata kitangayi mukama kale taata laba tujja mu maaso go otusonyiwe taata otusaasire kabaka wa bakabaka taata laba tukwegayiridde gw'omulungi ow'ekisa ekingi isaasira mukama wange taata byonna ebiva munda mu mutima gyaffe mukama wange taata obujeemu oyogedde ku bujeemu mukama wange taata n'ogamba nti olw'obujeemu mukama wange taata kitangayi mukama taata tugenda kuwola bangi bawoza olw'obujeemu otusaasire mukama wange otusonyiwe olw'obujeemu mukama wange taata tujeemedde ekigambo kyo mukama wange taata tujeemedde mukama wange taata ebigambo byo mukama wange taata otusonyiwe n'eddoboozi lyo mukama wange tetukyaliwulira mukama wange taata kitangayi mukama olw'obujeemu mukama taata tetukyaliwulira mukama wange taata olw'okuba nti n'amaaso gaffe ag'omwoyo amatu gaffe ag'omwoyo tegakyawulira amaaso tegakyalaba olw'okuba nti mukama wange kati tukuli wala tetukyasiiba mukama tetukyasaba taata kitangayi mukama tetukyakunoonya mukama wange taata bingi ebiri mu mitima gyaffe mukama wange taata kitangayi mukama taata ebitufuula aboonoonyi mukama wange taata nga tetusobola kusemberera mukama wange taata nga tosobola kujja nakutuula mu mitima gyaffe kubanga Yesu yayogera n'agamba nti nze ne kitange tulijja ne tutuula munda mu ggwe naye temusobola kujja mu mitima gyaffe tetusobola kubeera kumpi nammwe nga gina emitima gijjudde obukyayi nga gina emitima mukama wange gijjudde amalala mukama wange taata okweraga mukama wange taata gijjudde okweraliikirira mukama wange ate nga watugamba titulemenga okweraliikirira naye kabaka wa bakabaka taata okweraliikirira kungi mukama wange taata okweraliikirira kungi mukama taata mukama wange taata okwejjusa weekuli mukama wange taata n'okujjukira ebyayita ebyo byonna tobyagala mukama wange taata n'embeera ze twayitamu enkadde ezitaali nnungi mukama wange taata ne tutandika okuzijjukira ebyo byonna mukama wange taata bitukubidde ddala wala mukama wange taata bijjewo okwagala kw'okwasooka mukama taata kitangayi mukama taata tusonyiwe taata tusaasire endowooza zaffe mukama wange taata zinaaze n'omusaayi gw'omwana wa Yesu Kristo mukama wange taata gina emitima gyaffe mukama wange taata tukuyita ku nkya y'olwaleero olw'omusaayi gwa Yesu gutunaaze mukama gutulongose mukama taata kitangayi mukama n'akamwa kano mukama wange taata kitange dekadaba n'akamwa kaffe koonoona mukama wange taata kitangayi mukama taata Isaaya nga bwe yatwalibwa n'agamba nti bannange daba akamwa kange kano akamwa kagenda kunzikiriza nyonoonye mukama wange taata kitangayi mukama taata ne tulaba malayika ng'avaayo n'ekikomyo ky'omuliro n'amukwata ku kamwa n'agamba nti osonyiddwa ebibi daba n'akamwa kaffe mukama wange taata twogera bubi mukama wange taata twogera n'amalala mukama wange taata twogera ebitasaanidde mukama wange taata tugeya mukama wange taata mukama taata kitange nga bwe wagamba Yeremiya n'omugamba nti bw'onaayiga okwawula eby'omuwendo n'ateeka ebigambo mu kamwako kale kabaka wa bakabaka taata tukusaba nga tumaliriza saala eno y'okwenenya n'akamwa kaffe mukama wange tuyambe tuyige okwogera ebigambo eby'omuwendo ebigambo by'omuwendo tubijje mu bigambo ebitali bya muwendo olyoka oteeka ebigambo byo mukamwa kaffe mukama wange taata tweyanzize omulungi ow'ekisa ekingi weebale kutusaasira weebale kutusonyiwa kubanga gw'otugamba n'ogamba wadde ebibyamwe bitwakadde nga bendera ng'olugoye olumyufu nja kubasaasira nja kubanaaza munaabeera ng'abeeru ng'omuzira mukama wange taata tweyanziza tweyanzege mukama wange taata kubanga mukama wange taata gw'oyagala nnyo
emitima egimenyese laba emitima gyaffe gimenyese ku nkya y'olwaleero wonna mukama wange taata kitange twenenyeza mukama wange taata twekubye mu mitima gyaffe tulabe gye twagwa buli omu ategedde gye yagwa mukama wange taata tuzobujja mukama waffe taata zobujja emitima gyaffe zobujja endowooza yaffe mukama wange taata zobujja mukama wange taata kitange ayi mukama mu buli kimu kyonna ekyaffe mukama wange taata mu linnya erya Yesu Kristo mukama wange taata tusonyiwe taata weebala omulungi ow'ekisa ekingi twebaziza mukama wange taata osaanidde mukama wange taata ogulumizibwa otenderezebwe mukama wange kabaka w'abakabaka taata weebala omulungi ow'ekisa ekingi mukama wange taata weebale taata wange omulungi ow'ekisa ekingi mukama taata okwagala okuli okwasooka mukama wange taata kukomawo mukama wange taata kubanga wagamba tukwagalanga n'omutima gyaffe gyonna tukwagale n'omutima tukwagale n'amaanyi gaffe mukama wange taata ate era n'otugamba nti twagalenga bannaffe nga bwe tweyagala kabaka w'abakabaka taata ng'obukyayi bubaddewo mukama wange taata kitange ng'omukwano teguliwo mukama wange taata nga twanyogogadda mukama wange taata naye tukwebaza omulungi ow'ekisa ekingi weebale omulungi ow'ekisa ekingi kubanga otusaasidde mukama wange taata otusaasidde kabaka w'abakabaka taata kitangayi mukama oli mulungi mukama wange taata ogulumizibwe taata wange omulungi otenderezebwe kabaka w'abakabaka taata kitangayi mukama kabaka w'abakabaka taata kitangayi mukama taata omulungi ow'ekisa ekingi byonna saasira kabaka w'abakabaka taata sonyiwa mukama wange taata kitangayi mukama tusonyiwe taata kitangayi mukama byonna ebyatusobako mukama wange taata naaza mukama wange taata saasira kabaka w'abakabaka taata kitangayi mukama wange taata kitangayi mukama taata laba tusaba mukama wange taata kitangayi mukama kubanga taata wange omulungi ow'ekisa ekingi taata owulidde essaala yaffe mukama wange taata kubanga bayibuli egamba nti ojjudde ekisa n'okusaasira mukama wange taata kabaka w'abakabaka taata kitange olw'okuba otusonyiye mukama olw'okuba otusaasidde mukama wange taata kabaka w'abakabaka taata wange omulungi ow'ekisa ekingi taata tusaba otuwe ekibala ekyobugumiikiriza kubanga omulungi ow'ekisa ekingi oluusi tukusaba mukama wange taata naye olw'okuba nti obugumiikiriza tebuliwo mukama wange taata netukuvaako mukama wange okusaba netukuvaako okusiiba netukuvaako n'okunoonya nga tetukyasobola kunoonya olw'okuba nti tetusobola kugumiikiriza ayi omwoyo omutukuvu ekyo ekibala ekyobugumiikiriza tukikusaba mukama wange taata tukikusaba omulungi ow'ekisa ekingi mukama wange taata tukwegayirira omulungi ow'ekisa ekingi taata otuwa ekibala ekyo ekyobutuukirivu ffenna ng'ekkanisa mukama wange taata kitangayi mukama kabaka w'abakabaka taata otuza obujja mu kusaba otuza obujja mu kusiiba otuza obujja mukama wange taata mu kukunoonya mukama wange taata kubanga bingi mukama wange ebirungi ebiri mu kukunoonya mukama taata kitangayi mukama taata weebale omulungi kubanga ne bwe tunaakuyita mukama wange taata bayibuli nga bwegamba negamba nti nno gwe towulira ssaala z'ababi nti naye essaala z'abatuukirivu oziwuliriza mangu mukama wange taata tweyanziza mukama wange taata weebale omulungi ow'ekisa ekingi weebale omulungi osaanidde osinzibwe osaanidde ogulumizibwe kabaka w'abakabaka taata kitangayi mukama era taata wange omulungi ow'ekisa ekingi nga ndeeta olunyiriri olwa Isaaya 58 olunya olw'omunaana olunyiriri olwo mukama alwogerako nga tuvudde mu kusaba n'okusiiba ng'amaze okutuwa ebiragiro ebyo mukama wange taata kitange kale tetubadde mu kisibo naye tubadde no mu maaso nga twenenya olunyiriri olwo nga bwe lwogera nti leka omusana gukwakire ng'emmambya era yessaala gye mbasabira ku nkya y'olwaleero mukama wange taata nti omusana gwammwe buli omu ali wano kinoomu n'abali ku mukutu nti omusana leka gubaakire ng'emmambya era ekigambo nekyonga nekigamba nti okuwona kwammwe kugenda kujja ku bwangu ddala nsaba okuwona okwo kujja ku bwangu ddala eri abalwadde bonna abali wano olwaleero n'abalala bonna mukama wange taata wonna obulwadde we buli mukama taata oba obulwadde buli mu nsawo oba obulwadde buli mu mubiri mukama wange taata oba waliwo mukama taata kitangayi mukama ebibadde bitambula mpolampola olw'okuba nti okwagala okwasooka kubadde wala ekigambo kigambye bayibuli eyogedde nti leka okuwona kugenda kujja mangu ddala nti n'obutuukirivu bubakulembere era nsaba nti obutuukirivu bukulembere kanisa ya GFM obutuukirivu bwe buba butukulembera kubanga Isaaya yayogera 5:17 nti 5:14 nti mu butuukirivu mwe tunanywezebwa era tunaabeera wala n'okujoogebwa kale taata era nga bw'oyogedde wali nti leka obutuukirivu butukulembere mukama wange taata tusimbe butuukirivu ku nkya y'olwaleero nga tugenda okuwuliriza ekigambo kyo mukama wange taata mu linnya erya Yesu era tubeere wala ddala n'okujoogebwa mukama wange taata ekitiibwa kyo mukama wange taata kitusembe mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe amiina 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 mbasaba mutuuleko abooluganda mukulikeeyo mu kwenenya kubanga ekyo mukama kyasinga okwagala ayagala nnyo emitima egimenyese
kati eno time gye tugendamu bannange njagala okwaniriza abaze mu kifo kino olwaleero nga bagenyi baffe muwanikeeko ku mikono abagenyi abaze tukyalira olwaleero temuliimu n'omu bannange mbadde baneewuyo mumukubire mu ngalo mumukubire mu ngalo toyanzeege webala okujja okutukyalira ate n'omulundi omulala okomangawo ako kanaabira katebeeko n'abasigadde mwenna bannange aba GFM mwebale kujja okusaba kakati nga ngenda okwaniriza obujulizi abalinayo ku bujulizi kubanga Bayibuli egamba nti twamuwangula olw'omusaayi gwa Yesu Kristo n'ekigambo kya Katonda n'obujulizi. Njagala abantu babiri Praise God, church. Praise God, church. Oh, it's early morning. Praise God, church. Okay, God is good. I'm going to speak in English. I just want to thank God for the gift of life and journey mercies. Honestly, I have moved on public means I think from mid-December up to now. I have traveled, I have moved from Thursday, I have been moving, traveling from this district to district on public means. But that is all because of the glory of God. And what happens on the way, I see people getting accidents, but who am I that God is keeping me? You get out, you're on a border, and He's really protecting you. And then you arrive at about 8, 9, and your mind is all set, I need to go to church. I just thank God for the gift of life and journey mercies. And protection and keeping my family, because while I'm away, I just tell Him, God, me, I've gone. I leave this house into your hands with my family. I have a very lovely sister who is really there for their kids amidst everything. But we thank God. Amen. Aboluganda Mukama yeebazibwe. Nange njagala okwebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu. Wiiki eno tufiiriddwamu abantu babiri. Naye Mukama asobodde okututambuza yasaidiza ebuyikwe gye twagenda okuziika n'atukomyawo nga tuli balamu. Njagala okwebaza Mukama n'olw'abaana baffe n'olw'okutugabirira school fees. Ekyo Mukama akitukoledde bannange neebaza Mukama olw'ekyo. Yeebale. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza Mukama Katonda omu atuwadde obujulizi nti bwe mba ngenza okukola ate abaana bange Katonda n'asigala ng'akola atya ng'abakuumye. Ekyo tukyebaliza Mukama kubanga Katonda waffe bw'atyo bw'ali. Bayibuli nga bw'egamba nti nno ali buli wamu. Kati ye omukyala ono agenda okukola ate mwatu n'akomawo ng'abaana Katonda abakuumye. Mukama tumwebaza. Omukyala ayogedde ku school fees n'ebirala bingi. Bazze babiri naye mbadde nsabayo n'abalala bannange. Obujulizi weebuli. Mulina obujulizi temubutuulira. Waliwo ekyawandiiko bwe kiri ekyogera Katonda n'agamba nti bannange mubuuliranga amawanga ebirungi bye nkoze ntya bye mbakoledde publicly. Kale weebiri bingi. Abe olina obujulizi. Obulina osobodde okutwala abaana ku ssomero oli mulamu. Njagala mujjo muwe obujulizi bannange. Katonda akyagala nnyo. Ne muwe obujulizi buno. N'ategeera nti abaana bange bulijjo bakimanyi buli kimu kye mbakolera basiima kubanga mu kuwa obujulizi tuba bujulizi nga twebaza si kyekyo ate era nga ne mu kwebaza mulimu amaanyi amalala mu kwebaza gye tukoma okwebaza Mukama ng'ayongera ng'atukolera. Kale era mbadde nkyabayita abalina obujulizi. Mukama yeebazibwe abooluganda. Nebaza Mukama kubanga ssanyu lyaffe maanyi gaffe. Bw'obeera kumpi naye abeera kumpi naawe. Tumwebaza Yesu kubanga yasobodde okuzzaayo abaana baffe ku ssomero okusookera ddala. Mukama mwebaza. Mu kaseera essomero we lyatuukira bwe twali tulina n'okusasulira rent ssente ne zibeera nnyingi nnyo amawunti nebeera nnene ate amawunti eyo bwetuuka bw'eba ennene nnyo ngo mu bw'obuntu bwo
ezitowa naye Mukama agamba I'll supply your needs according to my riches in glory. Yagabiridde sente z'ennyumba kati ne tutwala abaana ku ssomero nga tebannabeera n'ekikumi wadde nga tewali n'ekikumi kyokka nga baabongeza ne school fees ne ŋŋamba Daddy Jesus bino nno bitegeera kakati munnayo bwe twaba tutte ku ssomero ne babakkiriza okugenda ne babakkiriza okusoma nga wadde tebannasasula wadde n'ekikumi ne tugamba ffe baani naye twebaza Katonda olw'ekyo tumuddize ekitiibwa n'ettendo. Ayina kayogedde nti dadyani kati ate nze mwatunze ebiseera ebyo eringa wiiki emu emabega Omwoyo Omutukuvu yaŋŋamba nti muyitenga omu bw'ati Katonda wange omu bw'ati ne buli bwe mbeera mu nnyumba nga ntambula nti Katonda wange oli mu bwa kaakati gy'okoma ogamba nti omu bw'ati agamba bannange omwana ono leka nkimuteere buli kimu kyayagala omu bw'ati agambye nti Daddy Jesus omu bw'ati Mukama yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Bampita Grace. Nze kwebaza Mukama olw'obulungi bwe obungi bannange obutagambika. Ndi mwegayirizi neegayirira amawanga naye ate waliwo wekituuka ku famire n'ogamba Mukama nga neegayiridde ate famire yange yo nga togigira siraba biseguka. Maama yafa ne taata waffe yafa. Maama yafa nga tuli baana bato. Kati na sister wange anzirako bamuyita Kate. Kate oyo omusajja yajja n'amutwala. Netulooza musajja obimanyi. Netulooza omusajja ajja kuba mulungi oba ki nagenda n'amuzaalamu abaana bameka bana naye twatuuka ekiseera yali abeera awo ekigoowa awo olwo oluguudo olwo oluliko no mu kigoowa. Kati lumu nagenda ne ngamba omwami wange banenge nenkebere ku sister wange. Omwami nangulirayo bye yali angulidde nagamba tugende okutuukawo nga bagamba muganda wo yasenguka dda muntu n'ava mu kifo nga taŋŋambye ne mbagamba abaana mbu bonna baagenda nekinkola bubi nnyo ebintu ne tuddayo nabyeka. Kati ne tandika okunoonya muganda waffe nga simulabangako okumala emyaka 7. Mulooza byakusaaga omuwala nga tunoonya nenkabira Mukama wange ebirooto byendoota ng'ali bamubisse ebikudi mumanye eguniya si buno obudeeya eguniya nga byendoota nga bamubisse ezaasooka ziri ng'ali mu kifo kibi nnyo. Banayi ne mpulira nga buli wembiroota nenkubirako baganda bange nga banayi muganda afaaliwa kati n'oweejinja naye ng'amulootera bubi n'oweekasese ng'amulootera bubi naye nga tetumanyi sisita waffe gyali. Naye mbabuulire Katonda nayingira ekisiibo nga nsiiba naye nga muyita nali nsiibira ggwanga naye neemuteekamu wano woosabira personal things. Nasabira Kate neŋŋamba Mukama yonna gyali muyitayo aveeyo. Lumu ne tubaira successful ne tukuba essimu neeyitamu ne mugamba Kate oli wandagirira wooli ne bakazini bange ne babeera concerned ne bakaba tugende tumunoonye sente z'amafuta weeziri ne batugamba bamutwala eyo Emityana tetumanyiiyo. Naye mbabuulire to cut the whole long story short yakuba bwe nakuba ne mugamba Kate oli bulungi ne mugamba Kate baakuloga n'agamba ndowooza bandoga naye ng'alinga omusirusiru bwe yali ng'ayogera nga she's a teacher nga tasobola kwogera. Lumu last year yakubye essimu n'agamba mbabuulire ŋŋenda kukoma weeka naye nga talina kyayogera naye ng'ali mu maziga. Bannaye muganda wange yakomyewo. Omusajja yali yamuteeka eyo n'amutereka eyo ye n'agenda n'awasa omukazi omulala naye olw'ensonyi sisita affe nga talina bwakola ki bw'atugamba ne tumugamba ffe tuli baganda bo so yakomyewo ali waka ewaffe mu kyalo naye Mukama teyakomye ne ku ekyo n'amuwa omulimu shiza teacher n'amuwa omulimu. Banne njagala kuddiza Mukama ekitiibwa n'etendo n'abaana bonna yakomyewo nabo ne tubateeka mu ssomero. Taata waffe yazimba essomero ffenna gye twasomera. Bw'owulira Hima Primary School, that school was built by my father. Kati n'abazzukulu bagenze mu ssomero eryo mwe basomera. Twebaza Mukama olungi. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Ndowooza yo testimony singa Grace tasituse
waliwo ekintu kyenzijeemu nti n'ayitayo sisita we kati ekyokuyitayo ne Yesu yakikola mwattu. Essaawa bwe yatuuka eya Lazarus okuvaayo yakola atya? Yamuyitayo. Kale nammwe bannange mbagamba nti bwe mubanga musaba muyitengayo ebyammwe yonna gye biri, Mukama ajja kubizuula, ajja kubireeta. Mukama yeebazibwe. Bannange abooluganda, Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama afaayo. Ebiseera bya Desemba ne January tebyali byangu eri obulamu bwange, naye Mukama mulungi. Waliwo embeera weenyiika, naye ekintu kimu kyembayagala obbagumya nti nno oyita Omwoyo Omutukuvu. Namuyita Omwoyo Omutukuvu ne mugamba, Mukama neetaaga obuyambi bwo, Mwoyo Omutukuvu neetaaga obuyambi bwo. Ng'embeera ey'abaana okuddayo mu masomero, okusasula ebisale n'amabanja binyikiddeko, naye Mukama mulungi. Era lwagenda okutuuka mu January muno nga byonna mbiyise. Mukama mulungi. Era njagala bbagumya abooluganda ti embeera bwenyiika n'etumbeera, kowoola Omwoyo Omutukuvu abeere naawe, kuba ye muyambi waffe. Amiina. Era ojja kgenda okulaba ng'embeera eyitawo bweti. Kyekyantuukako abaana bonna ne baddayo mu ssomero, ennyumba ne tugikyusa, ne tugisasulira, Mukama n'atuliisa, kyova olaba nti nkyanyirira. Haleluya. Ndowooza obujulizi mubuwulidde n'obwa Abel bunyumye butuzizaamu amaanyi. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Kati nze ndi musajja muna bizinensi. Manyi tewali ali mu mabanja nga banna bizinensi. Muna bizinensi buli kaseera aba ayagala ssente. So nalina amabanja banja mangi wano wali naye nga simanyi bbanga liweddeyo. Ningamba ssente ngenda zijjawa. Kati awo mu Desemba nga gwaka waliwo ebitongole byenkolera. Ffe emirimu gyaffe gya kubiidinga, omubiidinga, ate ebiseera ebisinga best bidder yaba ataddeko ssente entono. So oba olina okuteekako akasente akatono, tomanyi munna agenda kuteekako mmeka, bagamba twagala otukolere kino, tomanyi oli ateekako mmeka, omulala ateekako mmeka, tomanyi bameka be bayise. Kati olina gwe kusaba Katonda n'akuyamba okuteekako ssente ezinaakuyisaawo. Ne ngamba kati gana amabanja gendimu sijja kufaayo, oba naalyako 20,000 kanteekeko ssente ntono, na list obwo busente nabwo nja bukola ki, nja bufuna. Emirimu egimu nga bankubira bukubizi kuba banneesiga ne bagamba kano Dennis twagala gwe oba okakola, kampani yo ebeekakola. Naye ku budget yaffe tulinako ssente bwe ziti ntono, oyitawo ogenda okubalabalamu ng'olaba kuliko katono naye ng'ogamba kale nja kakola. Kati ebiseera ebisinga bye bakuwa omulimu ate tebakusasulirawo, oba olina okunoonya ssente. Kati emirimu gyali mu miliyoni nga 20, nagenda ozigattagatta, gyali emirimu etaano naye nga ziringa miliyoni 22. Naye kati ezo miliyoni 22 olina okwetaaga miliyoni nga 15 oba 10 okuteekamu. Ate obuzibu nga weebuli, ate ebbanga liweddeyo mu 15 awo Desemba 16 nenkootinga nembirekayo. Nagenda okulaba nga bampereza eropiyo nga mu nnaku z'omwezi 2 bampereza eno zonna 5. Neŋŋamba zino ngenda zijjawa. Mukama nenyongera okwesiga Mukama. Omanyi nze ndi musajja nnyo, kale si nnyo wakkiriza, naye ebintu ebisinga byonna mbikoze lwakukkiriza. Nina mukwano gwange awo yali besimani wange ku mbaga, ye naye yakyewuunya engeri gye nakolamu embaga. Yangamba n'omusajja ye mumanyi wakukkiriza paka kati nze bwe ngamba kino kigenda kukolebwa nyimirira, oba kiba kiki oba kikya nyimirira. So neŋŋamba kati Mukama kati kankulindire tulabe bwe tunaafuna ssente. Nintandika obbasaba emirimu giweereze kati tutwale bwe tugikola. Nali nkyali awo nnaku z'omwezi awo 22-23 nga nfuna essimu bankubira. Yes, Dennis, we are calling you from now. You come right now with our receipt books. We want to give you these checks. Mutima neŋŋamba check zaaki sinaba ku mulimu, sina mulimu gwonna delivery nze kiki. Neŋŋenda okugenda nga bangamba omanyi we are breaking off for this season, naye twagala ssente zino ziveeko ku akawunti ng'omwaka tegunnakola ki, tegunnaggwako. Bwe guggwako ssente tulina ozizaayo. Neŋŋamba kiki, nentandika okuwandiika check mu biri receipt mpandika nsayininga wali n'obugalo ne bunfuyirira. Nenvaayo ne check zange zonna nenziteekayo ku akawunti. Mukama n'akikolera emirimu gyonna January yatuukira gyonna nali nkola bukozi nga nteekayo. Mukama mulungi. Abooluganda Mukama yeebazibwe.
banendoza mulaba obujulizi buno lwaki tuyita okuwa obujulizi nti butuzaamu amaanyi ate ne tutegeera nti Katonda nga bw'akoledde bali namwe ajja kukola atya kati nga sinabava okuva wano ngenda okuyita omusumba waffe okutuwa ekigambo waliwo obujulizi buli lunaku nga ngamba omwami wange buno obujulizi buwe naye nga ye mwatu tasobola kubuwa naye nze olw'okuba nti ntegeera amaanyi ga Katonda naye agategeera siganye naye waliwo ekintu Katonda n'akikolera n'ogamba ono abadde Katonda. Omwami wange mwami Sennoga yafuna hypertension n'agimalako ekisera ng'emyaka 5 naye guno omwaka gwe tukubye emabega waliwo ekiseera we kyatuuka nga amazzi anywera kumu ne mugamba mu lockdown eno ey'okubiri ne mugamba oba olw'okuba nti otambuza bigere paka kuno dipu okomaawo nga okooye kati naye ne mugamba nti olw'okuba eyali mange sukali ye yamutwala ne mugamba omanyi genda okebere ki genda okebere sukali. I was shocked bwe yagenda okebera kyamutwalira ssaawa nga 9 nga tannankubira ssimu ne mugamba mbuulira kiki naŋŋamba sukali bamusanze nga ali ku 22. The normal thing erina kubeera between 4 and 4-5 awo naye yali ku 22 kati 22 eyali mange kwe yamutwalira kati nenfumitiza neŋŋamba ani atabadde Katonda muli nebbanga ng'ali ku 22 naye naasigala nga mulamu singa tabadde Katonda teyandigenze singa ani abadde amuwaniridde n'atambula ne sukali ali ku 22 bulijjo mugamba omwami obujulizi buno buwe naye ng'agamba ha naye nze mbuwadde mwami Sennoga mbuwadde okuswaza sitaani kubanga wetwogerera kati bannange njagala okubagamba wadde tulwala ne tugenda mu basawo si kyekyo tuleme okwegulumiriza mu ddagala kubanga n'eddagala fayini batujjanjaba naye abeera Katonda bannange abeera Katonda eddagala bayinza oddikubeera n'okola otya n'ogenda kati wenjogerera bwe bagenda omukebera nga ali ku 6 oyo abadde ani abadde Katonda. Bayibuli nga bwegamba nti singa teyali Katonda twandikoze tutya twandimalibwawo. Kale bannange omusumba wange njagala mwaniriza omusumba tumukubire mu ngalo ng'ajja okutubuulira ekiwambo ky'olwaleero. Mukama yeebazibwe. Mukomeewo erinnya lya Yesu lirina amaanyi, erinnya lya Yesu lirina amaanyi, erinnya lya Taata lirina amaanyi, ligoba n'emizimu lirina amaanyi, tulina ne ssente lirina amaanyi. Haleluya, haleluya, erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Haleluya, erinnya lya Yesu kandiyimbire. Haleluya, erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lyampanguza. Erimpadde n'abaana erinnya lya Yesu. Erimpadde n'omukyala erinnya lya Yesu. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erimpadde ne ssente erinnya lya Yesu. Erimpadde n'abasumba erinnya lya Yesu. Zinamu erinnya lya Yesu. Erinnya lya Yesu lyampanguza. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Zinamu Mukama. Erinnya
lyambangula. Tuwadde n'abayimbi erinnya lya Yesu. Tuwadde ab'ebyuma erinnya lya Yesu. N'omusumba waffe oyo asinza Yesu oyo. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Erinnya lya Yesu lirina amaanyi. Njagala osireko amwana ng'asuna endongo. Kabya ekyuma, kabya ekyuma, kabya ekyuma. Mu Mukama mulimu emirembe, mulimu essanyu. Zinamu, zinamu. Ow'engoma sikuwulira, kona ekyuma. Mukama akuwadde obulamu, musinze n'ebyuma ebyo. Come on. Yesu mulungi. Yesu mulungi, 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 Yesu mulungi. Tumuwa matendo. Tumuwa matendo. Tumuwa matendo. Tumuzinira oyo. Tumuzinira oyo. Tumuzinire ye. Yesu mulungi, Yesu mulungi. Oyo Yesu mulungi, Yesu mulungi. Yesu mulungi, Yesu mulungi. Hallelujah. Give God the glory. Mukama tumkwire mu ngalo ez'amaanyi nyezo omwangu. Hallelujah. Hallelujah. Twebaza Katonda kubanga Mukama mulungi nnyo ekisukkulumye. Era Mukama tumwebaza atukuŋŋaanyiza wano olwaleero okumusinza n'okumwagala n'okumuwa ekitiibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo abooluganda. Mwebale nnyo bannange obujulizi era ndowooza osanga leo Mukama yagadde tuwulye ku bujulizi buno nga tupapa na kupapa. Mukama yeebazibwe. Mukama aba alina ekigendererwa, ayagala tumuwe ekitiibwa kye kubanga ye byakola binene birungi ate nga by'amaanyi nnyo ekigenze ewala. Mukama yeebazibwe. Simanyi omusumba waffe omugenyi waffe oba atuuse.
Okay. Aliwa. Hallelujah. Hallelujah. Mukama tumwebaza. Weekend ebadde wiiki ya byamagero bingi nnyo era nkakasa nti Mukama abadde wamu naawe abadde wamu nange tubadde mu kiseera nga kyakuza abaana mu masomero ebyetaago nga bingi ate n'ekirala waliwo wakati ennaku zino obulwadde nabwo bimusiza omutindo gwabwo kubanga abalwadde nabo basukulidde nabo bungi naye mu mbeera yonna gye tulimu eyo Yesu ajja kutuyamba gamba nti amiina era nkakasa nti Mukama ali naffe ate ekisa kijja tumala bulungi wadde ng'ennaku nzibu nnyo Mukama ali naffe. Mukama yeebazibwe. Amiina. Bannange omusumba waffe omugenyi waffe atuuse. Mukama yeebazibwe. Newankubadde ng'omulaba alwanye nnyo ajja kuba buli ebimutuuseeko olwaliyo bingi naye tuli bawanguzi n'okukirawo. Kati nno emyaka nga gisuka mu 20 kasiko ngenda b'omusajja ono musoma genda okuyita olunaku olwaleero twasisinkana nga tuli mu siniya eyokusatu eyokuna ne tutambula eyokutaano ey'omukaaga ze ne ngenda ku mubusa nakawa ye n'agenda emube ne TTC n'atendekebwa ng'omusomesa abasomesa ebyebifaananyi abakuba ebifaananyi kakati bwe yavaayo n'asomesaako nina ngamba naye musumba Mukama nze ampise ngende mbulira enjiri n'enjiri ey'omu kyalo si y'omu kibuga mwe muli bannakibuga sika ngende mu kyalo nakkirira wansi paka buddo gy'asinzidde nze olwo nali nkyakola mu pepusikolo oba naye nga natandika okuweereza Mukama n'olwaleero musumba Thomas akyabulira enjiri. Mukama yeebazibwe. Kati bwe nafuuka omusumba nga nkyali mu KPC nenzira mu watoto omukwano gwaffe ne gweyongera mu maaso nga tufena tuli basumba kati twajja wano ate omukwano gwe ne gweyongerako emirundi mingi nnyo era netusalawo nti buli lwakusatu olunaku lumu buli wiiki tusibire nga ebisibo byaffe ekya Faith Arena gyali naffe wano GFM nyala okubakakasa nti mmwe bantu mmwe tubasabira buli wiiki ne tusiiba n'omusajja ono era ffe Mukama tuwa omugugu okusabiranga abantu baffe babeere nga basukkuluma mirimu gyabwe. Buno obujulizi bw'oluliro bwa Dennis Sebyala nze baneebaza Katonda kubanga ezo essaala zetusaba zeezo Mukama abawe emikisa abawe emirimu abagaggawaze abagaziye obufumbo bubeere nga bunywevu. Lwaki ekkanisa ezibeera bwe zityo zibeera ngumu. Mukama yeebazibwe. Era ensonga y'okwenenya nkulu nnyo ffe gye tuli. Mukama yeebazibwe. Bannange ebigambo njogedde bingi nnyo njala mugatte engalo zammwe wamu twanirize omusumba Thomas Mwebaza. Twongere ku muliro wano katono. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kyukirako yakulinaanye njagala omugambe ebigambo bye nandimugambye mukakase nti ngenda kumwagala tinaawe ogenda kunjagala. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Amannya abagababuulidde Mwebaza Thomas ge mannya gange nkeereyekeereyemu kubadde kuwaguza kunene bukyanga maze ebbanga nga neesunga okubeera nga nzija mu kifo kino naye Oluganda gwe tubadde tujja naye musirikale akola mu City Council zibadde ziwera 11 nankubira ne bagaba mu deploy nze waliwo walina okubeera ne tuwaawukana endowooza ngenda kukwata entambula yange ngenza okugisituusaako mu kkubo neegaana nenfuna ennyumba yombaga nti mugitereke. Oluganda oli ne tuddamu ne tukwatagana nga ye ate agenda mu kibuga bwe tuvuze bwe tutuusa ekyengera jaamu n'ayitirira ne tusalawo tweyazika waliwo piki endala gye tubadde tufunye nga naye ate oli ali wala. Mukama nankolera ebyekisa nenfuna booda nvuze okutuuka wano. Neebaza Katonda olwa muganda wange
Godson nze mutwalanga musumba wange ankoze bulungi era nebaza Katonda mulina omukisa nti yabasumba era abakolamu omulimu. Nze anjigiriza namuyigiddeko ebintu bingi naye byanjigiriza bingi okusobola okuyimirira wano lwa mwami nali nti abantu nga bw'okiwulira era emirundi egisinga yampalulanga buwaluzi nga bwekubeera kwogera oba kuzzaamu maanyi omuntu sekinnoomu ekyo nga kisoboka naye bwonteeka mu bantu nga sisobola kuyimirira. Mumukubireko mu ngalo, yankola bulungi. Amannya nagababuulidde. Ziza okwogera leero ku kkanisa. Nsumbye ekkanisa nalokoka mu mwaka gwa 1982. Nakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange nga ndi mu siniya yakubiri. Nembeera mu Church of Uganda nga gyempeerereza ng'era gye nsabira gye nkuŋŋaanira. Naye Mukama nannyamba ate n'antwala olw'okunjigiriza okusaba n'enjoyininga Miracle Center e Lubaga. Namalayo emyaka 3. Eri mu Church of Uganda namalayo emyaka 3. Miracle Center nayo nemalayo emyaka 3. Ate nengenda n'enjoyininga ekkanisa eri eyo okuliraana wano we tuli nayo nemalayo emyaka 3 paka ate Mukama gye yanzija okujja okubeera nga nsumba Faith Arena branch ey'Ekitemu. Mukama yeebazibwe. Tulinaanye e Naggalabi. Ndi mwana wa 13 ku baana 24. Mukama yeebazibwe. Nakulira mu famire nga maama ne taata bonna enjiri tebali wala. Maama jjajja wange amuzaala yali reverandi ate ne taata eyamukuza naye yali reverandi. Naye Mukama nankwatibwa ekisa nenzikiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wange kati nze ate nsumba kkanisa. Bombiriri bonna baziika nekye neebaliza Mukama baafa bakkiriza enjiri. Mukama yeebazibwe. Ekkanisa ngibaddemu ngisumbidde eno gye nsumba nakagisumbira kati emyaka giringa 2. Tuli mu kyalo e Naggalabi naye Mukama atukoze bulungi. Naye bwe ntunuulira we twalokokera ne kati ekigenda mu maaso ndaba nga tetunnaba kutuuka ku kiri eri giffe gye twalokokeramu ndala ne leero ekkanisa gye tulina nayo ki ndala. Mukama yeebazibwe. Akati we nabadde nga mbitunulamu nga mbyetegereza, sometimes obeera mu counseling sessions omuntu najja n'akugamba nti nina obuzibu njagala onsabire nfune omukazi ow'okubiri n'ogamba ki ekigenda mu maaso. Naye nga ate naye akugamba nange ndi mulokole era ngenda muki mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Nze we twakulira Mukama ekisa kye yatuwa ekkanisa yaffe ekola embaga era embaga tuzirabye nga Mukama atugabirira from nowhere. Naye kibanga tuweddemu Mukama atutumira abamalayika ne batutaasa. Naye abavubuka baganya okukola embaga ennaku zino bakulula buki bukuluzi. Ekkanisa yasooka abooluganda bwetutyo si bwe twakola ki bwe twali. Nze we nalokokera okusinkana omwami ono nali ndowooza n'okulowooza kirabika okusoma sijja kumalako Yesu akomawo atukola ki atutwala naye tugumiikiriza emyaka gisukka mu 2 kati gigendanuza mu 3 tannaba kudda naye tukyanywedde. Nze nkyali munywevu nga luli bwe nakola ki bwe nali. Mbuliza kulinaanye gwe oli otya okyanywedde? Nina ekibuuzo kye ntera okubuuza abooluganda emirundi egisinga nti mu mwaka gw'2005 bw'anaaba tannadda ng'okyaliwo ogenda kuba okola ki? Ntambuza emyaka guno ndi mu 54. Mukama yeebazibwe. Ekitegeeza emyaka gyange gisukka mu 3 ngimaze mu kukola ki mu kulokoka naye nkyali waaki w'amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Akati njagala tutunule olwaliro ku musajja gwe bayita Yokaana. Yali muyigirizwa wa Yesu Kristo. Yesu ekiseera we yabeerawo ebintu emirundi egisinga biba bitandika n'amaanyi mangi era n'olabira ddala nga ddala mu butuufu mugenda kukola mugenda kumalako. Kati nammwe wano muwulira mulina amaanyi maki mangi buli kye mwerijjamu okukyetikka mulaba nga mujja kukikola ki kukisobola. Nange mu kkanisa gye nsumba twatandika n'amaanyi ne tugamba tugenda twatandikira mu Muyembe ne tugusabiramu okumala omwezi gumu. Enkuba ne tugisiba teri nkuba kutonnya ffe nga tuli mu saaviisi. Engeri enkuba mu butuufu teyakola ki
teyatonyanga ebintu tubikola ngeri ya kiralulalu naye Mukama ng'atutwala mu maaso ne tubeera nga tuweereza mu kkanisa ng'ekibbo bwe tumala okwekuŋŋaanya ku Sunday service tuyinza okuŋŋaanya 3 naye nga tuli b'amaanyi naye ng'ate batubanja ssente nnyingi ekifo we tuguze naye nga tumaliridde tugenda kukikola ne tutandika n'amaanyi buli lwakunako ffe tutandike ng'okusenda we tugenda okuzimba ekkanisa ne tutandika ng'okusenda ne tugula ebiwempe ne tubiteekako ne tugula amabaati ne tugateekako ne tu upgradinga ne tudda ku mbaawo nga zeziggalawo tuziteekako ne tutandika okuzimba omusingi ne tutandika okusitula ekkanisa twagizimbira mu mwaka gumu. Mukama yeebazibwe. Naye bw'etuuka waggulu ku World Plate kyatutwalira emyaka 7 okugisereka. Mukama yeebazibwe. Naye nga tulina amaanyi tugenda kukikola. Naye mu myaka egyo 7 abamu baggwamu amaanyi ne bawulira ne bagamba kirabika tekikyasoboka ne batulangira mwazimba mu kkubo lya Musambwa gwabagaana okugirawo. Naye Mukama mulungi nti bwe twasaba Mukama yatuuka ekiseera n'ayanukula ne tugisereka byonna mu ebiri. Mukama yeebazibwe. Naye kisinga okunnuma nti abamu abe twakola nabo mu maanyi okulokoka baakuvaamu dda. 2:23 buliza kuinanya ogenda kuba okola ki? Haleluya. Mukama yeebazibwe. Kaakati ne Yokaana ono bw'abeera y'omu ku bayigiriza Yesu be yali asinga okwagala. Bayibuli etugamba ne bwe baali nga bamukutte Yesu nga bamutwala, Peetero yalemererwa n'atendewalirwa n'adduka pressure bwe yamuyitirirako, naye Yokaana n'asigala ng'alemeddeko. Era Yesu bw'aba ali ku musaalaba y'omu ku baagamba nti nno Yokaana oyo ye maama wo, n'amugamba n'oli labirira ki? Labirira ono, ng'agumye n'akiraba nga Yesu agendera ki? Ddala. Yesu n'afa. Naye kyessamye ekibazaamu k'amaanyi bageba bali awo ng'azuukidde oluvannyuma lw'ennaku mmeka? 3. Bw'azuukira ne baddamu amaanyi, naye ate ekiseera ne kituuka era naye n'akola ki? N'agenda. Naye bwe yali agenda yabalagira n'abagamba nti mugende mu mawanga gonna mufuule abantu okubeera abaki? Abayigiriza, nga mubasomesa, nga mubayigiriza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo omuki? Omutukuvu. Abooluganda abasajja baagenda. Era bw'ogenda okubasomako bonna tewali abaafiira mu Yerusaalemi baali batono. Thomas yafiira eri mu India, abalala baafiira eno mu Rome, abalala baagenda bonna basaasaanya, naye nga buli omu gy'agenze abuulira enjiri eri ey'obwaki? Ey'obwakabaka. Mukama yeebazibwe. Naye Yokaana ye yasembayo okufa ku bayigiriza bano abaali balabidde ddala ku Yesu, abaali balidde naye, ababadde naye. Akati waatuukira okufiira ng'amakanisa bali abooluganda gye batandise, Yokaana gwe beebuuzaako nti mutubuulire jangu otukole ki? Otukakase. Nze ku kkanisa gye ndi tuziika abooluganda, waliwo abafudde. Mukama yeebazibwe. Akati naye buli kyonna ekikwata nze gwe beebuuzaako tubuulire kino tukikolebwa kitya? Mu kitundu kya Budde amakanisa gonna agatandise temumpita wa kusaaga nange banneebuuzaako. Mukama yeebazibwe. Nebanga kino tukigenda kikola tutya? Nange nenvaayo nembaluŋŋamya nga bishopu. Mukama yeebazibwe. Kakati ne Yokaana bw'atyo bwe yali nga bamubuuza kino, akati bonna nga balala pressure abooluganda yabayitirirako, bayigganya ekkanisa eyasooka. Yasooka n'etambula wano mu myaka nga 3 nga Yesu agenze, n'ebeera y'amaanyi ne basituka n'omuliro, egenda okuweza mu myaka gya 5 ne batandika okubayigganya. Mu myaka gye7 abamu babasayusa misumeeni, abamu babookya muliro, abamu nga kugamba okugavaayo n'oga nti nze ndi mulokole, ng'obuzibu buba bukujjidde. Akati Yokaana ono nga gwe babuuza tukole tutya, kati awandiika. In fact naye bamukwatako ne bamuteeka mu ppipa ya butto bamutte, n'agaana okufa. Ne baga tujja kweteekera kyeneena kino. Kye baakola ne balyoka bamutwala ku kizinga Patumo. Ekizinga kino baali baakikola nga kiringanga komera kw'osobola okufiira, nga kuliko ensolo enkambwe, kuliko emisota emikambwe egy'obusagwa. Kati nga bakwata ne bakusuulayo, tewali lyato ligenda kujjayo.
ekitegeeza byo biri bijja kwefunira oba oyagala oba toyagala bijja kulya. Naye Yokaana ono aba ali ku kizinga kuno bamusudde mu kifo eky'entiisa alindira ki ekigenda okumubojja oba ekigenda okumulya afe. Bayibuli etugamba nti Yesu Kristo n'amulabikira. Era bw'amulaba agamba nti n'agwa wansi n'abanga afudde bwe yalaba ekitiibwa kye. Yesu n'alyoka amugamba nti wandiika ebigambo bino, njagala owandiikira amakanisa gano omusanvu ab'oluganda obazzeemu ki amaanyi. Ndi wano okuzzaamu amaanyi ow'oluganda. Bwe yabazzaamu amaanyi kati awandiikira ekkanisa n'agenda ng'azitematema ng'aziwandiikira. Naye njagadde rero tutunule ku kanisa y'Abeefeso. Ojja gisiŋŋaana okubikkulirwa essula 2 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'omusanvu. Mukama waffe yeebazibwe. Yebbaluwa gy'awandiika, era bw'aba agiwandiika ensanyusa. Kubanga egamba atandika okunnyonnyola ng'abazzaamu amaanyi. Kulira essula 2 olunyiriri olusooka agamba nti eri malayika w'ekkanisa ey'omu Efeso wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyeenye omusanvu omukono gwe ogwa ddyo atambulira wakati w'ettabaaza omusanvu eza zaabu. Yali ayogera ku Yesu Kristo, yali ayogera ku Katonda yennyini nti yennyini ya adresi nga yabawandiikidde. Bw'okkirira wansi n'agamba nti mmanyi ebikolwa byo. Mukama yeebazibwe. Batambulanga ekkanisa zino nga bakwata ebbaluwa eno ne bagifuna ne bagireetanga wano kati nga bwenzite ne batandika okugibasomera ne bavaawo ne bagitwalira n'abooluganda abalala nabo ne bagikola ki ne bagisoma. Naye ng'agamba nti mmanyi ebikolwa byo. Gwe kubamu akafaananyi nga bakuwandiikidde ng'ow'ekitiibwa gw'omanyi bulijjo gw'olinda mu ow'ekitiibwa omukulembeze w'eggwanga lino n'akuwandiikira n'akugamba nti nkumanyi n'akuyita na linnya. Otero bawulira wana akajanja ke babeera nabo, nze nkola mu State House nga tetumanyi na kikyakolayo, naye nga awulira olw'okuba akola eri ew'omunene, awulira nga waaki w'amaanyi. Kati wano kubamu akafaananyi nga Katonda akugamba nti owooluganda simanyi linnya lyo ggwe liteeke, onaaga nti mmanyi ebikolwa byo. N'oluvannyuma n'alyoka annyonnyola n'amugamba nti n'okufuba kwo n'okugumiikiriza kwo, era nga toyinza kugumiikiriza babi, wabakema abeeyita abatume so nga si bo, era wabalaba nga baki balimba. Byonna abooluganda Mukama atumanyi. Mukama yeebazibwe. Asobola n'okunnyonnyola ggwe by'obadde sometimes ng'omwoyo wa Mukama yakuguddeko, osobola okufuna revelation n'omanya nti ono kino bw'ati bw'ali ne bw'ati bw'ali, kino kye kimutawaanya, era ogenda okumaliza okukisabira nga exactly omuntu oyo asumuluddwa. Akati abooluganda Katonda atumanyi. Akati bw'amala okubannyonnyola nti abamanyi, nkubamu akafaananyi nga batudde nga bagamba era kale nga banyeenya omutwe. Kino abooluganda nze kyantuukako. Ansumba ekkanisa waliwo akawala kaali katonotono, kaali Kanyarwanda, twali twakakazaako ambasada Imerida, naye kati yaddayo ewaabwe. Naye Imerida ng'ayagala ekkanisa, ekiro ssaawa nga nnyangu genda okumulaba ng'ayingidde wazze tusule mu kusaba. Mukama yeebazibwe. Akati yabuulira enjiri n'agenda amatiza mukama we yali akola mu King's College eyo Buddo, n'amumatiza n'amugamba nja kukuleetera omusumba wange wano. Nanjogerako bingi nnyo ne bannyaniriza nga bannindiridde embeeko kyembuulira kyenjogera. Ne bateekateeka olunaku bali ne beetegeka ne banfumbira ekyemisana kinene nnyo, naye saagenda. Nalina ekyali kintawaanya, obulimba bwali bukyagaanidde mu nze. Mukama yeebazibwe. Nali nkimanyi nti sijja genda, naye ne mukakasa nti nja genda. Ye n'amatiza mukama we ne bategeka ekijjulo, bategekera omuki omusumba nga nze ndi Kampala. Ne bwe yamala okuŋŋaana nti musumba gwe musumba wange, n'ampaana waana nange ne mpulira nga nzimbye nga ndi waaki w'amaanyi. Bw'aba amaliza n'aga naye musumba olimba. Ekintu ekyabooluganda kyankola bubi. Mukama yeebazibwe. Naga naye musumba okola ki? Mbuliza kuyinanye gwe toyinaayoka naye. Mukama yeebazibwe. Bw'aŋŋamba nti nno olimba, nasiiba ennaku 3 ne ntandika okwekolamu omulimu. Banagenda okulanga oluusi ne byennimba biba tebiriiyo.
bwe mba omuntu simusinka lwaki mulimba nti nzija bwe mbanga jjukira baba banzikiriza nti ng'omuweereza ng'omusumba kyatugamba kyekyo akati nze agoba n'emizimu bwe natandika okulimba negiyinza okugaa nti oba tugamba nti vaawo mu linnya lya Yesu nyinza okubeera nga nnimba gimaliriza tegigenze konze kanneekolemu omuki omulimu kakati bano abagamba nti amaze okubawaanawaana byonna ebirungi byonna bye balina buli kimu abagamba naye Mukama yebazibwa akanyiri akakookuna baali bakoze buli kyonna y'ekkanisa y'Abaefeso abagamba naye nnina ensonga ku mmwe oyokubeko mu kifuba ensonga teriiwo ntera okugamba abantu nti kwotegerera nti oli smart singa bakugamba nti kati tukutwala ofa kaakati mbuliza kuinanya oliro lirede bw'oba toli rede waliwo ensonga eyo yennyini gy'olina okkiriyalinga n'okutereeza Mukama yebazibwe nze ntambula nga ngitereeza buli lunaku Mukama yebazibwe naye ensonga gy'alina kuba naga nti naye mwaleka okwagala kwammwe okwakola ki okwasooka mbuliza kuinanya okwagala okwasooka okyakulimu nze we nalokokera nga manyi nti ŋŋenda mu ggulu era okusisinkana bano nali maze okugwa siniya ey'okuna nindyoka njiddamu Mukama nannyamba nti bwe nagiddamu kwe kusisinkana muganda wange Godson naye nankolamu omulimu naye nga mpulira ndi lwedde nga nti Yesu oluddewo oba enkya tugenda nali ngambye ndekeddaawo okusoma Yesu atutwala yanyamba nanga nti owaayo gira obiremerako kati emyaka giwera 3 tannaba kujja naye nkyagenda mu maaso ate bye nasoma binnyambye okubuulira ki enjiri Mukama yebazibwe naye waleka okwagala kwokwakola ki okwasooka njagadde rero tutunuulire nkuyitiremu katono ekkanisa ey'Abaefeso yali efaanana etya ekkanisa eno ey'Abaefeso Pawulo yagitandika ng'atambula bwe yali nga alokosa amaze okukyuka sigenda kudda mu kulokoka kwe atambula afubutuka ave Antiyokiya atambula ayitamu yeetooloola kati bw'atuuka mu lugendo lwo lwasooka bw'atambula ayitira mu kitundu eky'Eggalatiya Mukama yebazibwe bw'agenda bw'atuuka eyo asanga bano n'ayita ebbalibbali n'agenda n'atuuka Triosi mu luzunguruza bwe kiri neyeetola n'ayita eyo Filipo n'akola ki neyeetola n'akomawo kati bw'aba akomawo ayitirako mu Efeso kati mu Efeso mwayitira kyali kibuga nga kinene ng'era bizinensi nyingi kyali mu center wakati nga kiconnectinga connections nga kirina nyingi kati nga kikulaakulana ku sipiidi akati nga abantu bangi abeeyunira ekibuga kino nga ne bizinensi yali esingayo okubeera ey'amaanyi yali mu Efeso kwali kusuubula bantu nga ke katale k'abantu akali akasinga obunene mu kiseera ekyo abaddu bentegeeza kaakati nga bizinensi ekulaakulana buli lyato lyeyunira awo erireeta abaddu n'agatwala abaddu akati Pawulo n'atandika obbakolamu omulimu bw'ababuulira enjiri yalaba nga obwetaavu weebuli era Bayibuli etugamba nti amala n'emyaka egisukka mu 2 ali awo asomesa nga naye akeera kuva ku makya n'atuuka olw'eggulo ng'asomesa ba Luganda akati ekkanisa nejja n'ekyuka Mukama yebazibwe ng'oyagala okumanya bulungi ekkanisa kyeri kye yali eyimiriddemu abooluganda si kyangu nze Naggalabi gyendi gye batikkira kabaka wa Buganda ebyobulogo n'obusamize bingi ebiri sayidi eyo era bwe ntambula eyo abantu abasinga beewuunya ne bagamba naye obeerawo otya nga tuzimba ekkanisa n'ebyo ebyagisibwa n'olaba nti etulemye okusereka waliwo embwa eyeetoololanga ekkanisa buli kiro naye embwa eringa ezze nga tosobola kubeera mu maanyi natuulanga ku kifugi embwa n'etuyitako naye ng'owulira nga tosobola nakusitula mukono Mukama yebazibwe lwe twefuumula ne tukolayo crusade abatali balokole be bagisponsoringa nga bamanyi emizimu gigenda tutuga naye yebazibwe Yesu ffe twagigoba kaakati obusamize obuli eyo ekkanisa abooluganda si nnyangu nga bw'okirowooza nkulembera abasumba naye abasumba sitaani alumba amakanisa bulijjo olaba ng'eyimiridde leero ogenda okuddayo ng'ate tekola ki teriiwo zipu abasumba zaapangulukuka Mukama yebazibwe
otuula nabo n'omuga nti oluganda tukyuke Tereza n'akugamba nti musumba ebyo bireke kola birala. Kaakati mu kibuga kino eky'Efeso history waakyo gy'avanga ne Yesu Kristo tannaba kujja emyaka nga 2000 egiyise kyali kirimu ab'eggwanga oba tribe gye tuyita aba Amazon be baali bafubutuka mu kibuga kino naye ng'okusinga baali bakyala era abakyala bano baali bannalukalala nga si bangu aba Amazon ng'era bo omusajja yenna okubeera naye bamutwala butwazi nga seddume nti abeerawo kasita amufunyisa olubuto n'azaala kasita amala nga ataamutta beesalangako n'ebbeere erimu erya right okukakasa nti bo baki bannalukalala kati be baali batandika ekibuga kino ekya Efeso. Naye Abayonaani bwe bajjanga obwakabaka bwa Buyonaani bugenda busaasaana bujja ne bubafunza ne bubawamba kati ne basigala nga bo bakatonda baabwe baali bakkiriza katonda gwe baali bakkiriza ab'Amazoni bano baali bamuyita Kebere. Akati bo gwe baali bakkiriza nga bo baali balowooza mbu alina sexes ki zombi akati nga bakkiriza nti nno yazaala ate naye n'afuna abazzukulu kati muzzukulu w'omu n'ajja n'amwesimbamu okubeera nga ate awasa jjajjaawe mbu n'amukwata n'amulaawa n'amukutulako testicles kati ne bazibeera nga balina we baziwanika kaakati mu kyo ne basigala bo nga basinza katonda ki oyo omukyala gwe baali bakkiriza kati Abayonaani bwe bajja bo baamukyusa bukyusa linnya ne bamuyita Artemis oba Diana. Mukama yebazibwe akati yali katonda ng'era katonda wa kuzaala ekifaananyi kye sizze nakyo leero sitaani yanwanyisizza okujja kwayo kuba ne kompyuta nayo yeekyanze konze oba yeekyanze kambiveeko nja kukozesa bye nnina. Mukama yebazibwe akati katonda Diana yali ow'okuzaala yali ng'abeera gwe baali basinga okusinza mu kibuga kino ekya Efeso ng'era alinamu yeekaalu esinga obunene nga nnene nnyo. Olandijja ne mbabulira be baasinzanga bakatonda kuba sometimes mbiraba nga tutandise obikoppa noga nti ate byemukoppa ate mubijjawa. Mukama yeebazibwe naye bwagenda okutuuka mu gundi bwe bagenda okubeera nga bamusinza bwe batyo kyatuuka ekiseera Mukama yeebazibwe nti gye baakoma okubeera nga bamusinza bazaalanga abaana bangi obwenzi nga bungi nnyo mu Efeso kuba gwe baasabiranga bwe yamalanga okuteerera nga atandika okuzaala abaana era abaddu bano abamu baabasuula abaana be baabazaalanga be bataagala olw'okuba abadde mu kutesitinga okuzaala kwe omwana ono baamusuulanga ku mulyango oguyingira mu kibuga kya Efeso akati abayagalanga ng'alondanga bw'olonda obubizi nti omwana ono bw'akaaba ennyo ekitegeeza ajja kuba w'amaanyi kati nsobola okumutwala ne mulunda okumala emyezi 12 ne mutunda ng'omuddu. Mukama yeebazibwe akati obubi bwali bungi mu Efeso naye Pawulo asimbamu ekkanisa akati bw'asimbamu ekkanisa Mukama yeebazibwe ekkanisa nebeera ya abooluganda nga mwebali batulugunyizibwa naye nga bamalirivu. Mukama yeebazibwe ne bayimirira ne banywera akati ebiro bigenda okutambula nga biyiseewo batandika okunafuwa batandika okwekkiriranya n'embeera ekitutawanya ekkanisa leero twekkiriranya n'ebintu biki bingi. Mukama yeebazibwe nekyo ekyafuula abantu bano okubeera ekkanisa ey'amaanyi ng'ey'Abaefeso bwe yali bw'osoma ebikolwa by'abatume essuula ey'okubiri olunya 42 Mukama yeebazibwe bayibuli ga ne banyiikiriranga mu kusomesebwa kw'abatume. Bwe tuba nga twagala okunywera tuddeyo mu kwagala kuli okwasooka nyiikirira mu kubeera ng'osomesebwa. Ani akusomesa? Si buli muntu nti ajja kukusomesa. Mu ssomero omusomesa ne byasomesa bikulu. Mukama yeebazibwe akati bw'obanga omusomesa mulungi naye byasomesa bifu tobeera toyambibwa. Mukama yeebazibwe ne bwe bibeera bituufu kati bano baani abajja okusomesa be baali abatume abaalaba Yesu Kristo bwe baanyiikira okubasomesa ne babasomesa obulokozi abantu bano baakyuka. Ekyokubiri ne babeera buki bumu. Ngambira kwinaanyo neetaaga nange nkwetaaga. Bw'olaba oluganda ng'agudde gw'osobola okumuyimusa. Mukama yeebazibwe
bwe tunaabeera obumu kwe kwagala okwasooka. Bino byalabe byenfuna nga bitutawaanya lwakuba tetuli bumu. Ne bwe mubeera nga muli bumu osobola okuga nti Oluganda school fees omwana zibuze, nze kanyimirira wamu naawe. Tolina kyakulya, nze kanyimirira wamu naawe. Nkirabyeko mu lockdown. Nina amakanisa ge nina mu byalo eyo Luweero. Ffe twali tulowooza tuli b'amaanyi tubabasigangamu engoye, oluusi ne tubawa n'engoye enkadde. Bwe twatuuka mu lockdown abooluganda bampita ne bagamba leeta piki ononera abooluganda emmere. Nasibangako emmere n'enjijja e Luweero n'enjireeta n'enjigabira abooluganda abeeyita ab'amaanyi nga tebalina kye balya. Mukama yeebazibwe. Ntubeera nga tuli baaki? B'amaanyi. Ekyokusatu ne banyiikiranga mu kumenya omugaati. Ffe tukuyita okusembera. Naye okumenya omugaati kiviira ddala eri mubikola mu kuva. Yabagamba nti mukole nga kino okunzijjukira, ngambira kulinanye teeko jjukira obujulizi Mukama wajjakujje. Ekitufuula abanafu twerabira. Oli bw'amala okugula emmotoka nga yeerabira nti n'ab'ebigere gye bali. Bw'atandika okulyako obulungi nga yeerabira nti eriyo n'abakola ki? N'abasiiba. Atugamba okumenya omugaati tujjukire wa gye tukoze eki? Gyatujje. N'ekisembayo kusaba. Ebintu ebyo binawe baabikola. Abooluganda ekkanisa yabeera y'amaanyi. Bwe tunaabikola tuddayo mu kwagala kuli okwasooka. Tugenda kubeera b'amaanyi n'okusinga eri, kubanga agamba nti nno atujja mu kitiibwa ng'ate atwongerayo mu kitiibwa. Lwaki tetukomaawo? Mukama abampeera ennyo omukisa nga tuyimuka nga tweyongera mu maanyi. Katusabe. Taata Kitange Omusumba omulungi, nkwebaza olw'abaganda bange bano. Manyi nti obamanyi era olina pulaani ennungi gye bali. Gwe yabasimba mu kifo kino olina enteekateeka ennungi gye bali. Mbasabidde Mukama obakola obulungi obutali butono. Bayamba okunyiikiriranga mu kusomesebwa. Bayamba okunyiikiriranga mu kubeera obumu. Ekintu kyonna kireme okubaawula. Mukama mbasabidde bajjukire wa gy'obajje. Mukama mbasabidde obawe ennyonta n'omugugu n'amaanyi eby'okusaba. Tulyoke tuyimirire mu maanyi ne mu kisa ekyatuweebwa. Nkwebaza kubanga okikola okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe nnyo omukisa. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Bannange mbadde nsaba tukubire Katonda waffe mu ngalo ez'amaanyi. Twebaze nnyo Mukama. Kale nkimanyi nti obudde bugenze naye Katonda tumwebaza olw'ensonga. Musumba atugambye nti azze ng'awaguza paka watuukidde wano. Mukama tumwebaze, tumukubire mu ngalo. Ate era n'ekigambo kyatuleetedde Omwoyo Omutukuvu tumwebaze. Bino byonna Mwoyo Omutukuvu yabitukolera, yatulungamya. Kale ayi Katonda omulungi ow'ekisa ekingi. Omusumba ffe mumukubire mu ngalo. Musumba Thomas mwebaza. Weebale nnyo, weebalire ddala. Towedde mu maanyi. Nga emmotoka eyonoonese n'agamba neeyongerayo. Kompyuta laptop neyeekyanga n'agamba neeyongerayo. Ne bafuna akabooda n'agamba neeyongerayo. Kyekyo ye ensonga Katonda gy'ayagala tukole ekintu, wadde waliwo ebintu ebitujjira nga bitumalamu amaanyi. Tuleme okukola ki? Tuleme okutendewalirwa. Kubanga omusumba nga bw'atubuulidde nti waliwo testimony gyampadde enkutteko nti baatuuka ekiseera ne bakola ki? Ne baggwamu amaanyi. Kale tuleme okugwamu amaanyi. Katonda waffe omulungi tweyanzege olw'ekigambo ky'Omukama wange Taata ekibadde eky'amaanyi. Mukama wange Taata tweyanziza kubanga otugambye nti otulinako ensonga. Kabaka w'abakabaka tweyanziza, otwagala nnyo kubanga Bayibuli nga bw'egamba nti nno nga taata bwanenya omwana nange bwentyo bwe mbanenya. Mukama wange Taata tweyanziza nga GFM nti onvuddeyo n'otunenya n'ogamba mmwe mbalinako ensonga. Okwagala kwammwe okwasooka tekukyaliwo. Kale Taata tweyanziza nti n'ovuddeyo n'otunenya. Ogwo gubeera mukwano mungi era naffe tujja mu maaso g'Omukama wange Taata nga tweyama. Ensonga omusumba atubudde n'atugamba nti oba twagala kuddayo mu mukwano ogwasooka
okwagalana okubeera obumu. Mukama wange taata tweyanzege byonna omusumba byatubuulidde. Taata tweyanzize era tweyama era tusaba nga tuwulidde ekigambo kyo kino Mukama wange taata, zino ennono zaatugambye ze tuba tutambuliramu, tulyoke tudde mu kwagala okwasooka mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mukama yeebazibwe. Bano emusumba enjiri ebadde y'amaanyi, Musumba Thomas ebadde y'amaanyi nnyo, era njagadde era nsuubira nti bannange nammwe mwenna abali eyo mufunyeemu ebintu biyitirivu. Kale nga essaawa olw'okuba zitukutte, kino kye kiseera eky'okuwaayo ekimu eky'ekkumi mu kasawo kaffe aka bbulu aka papo, okuwaayo essente z'okuzimba ekkanisa. Bannange nandiyisayo neŋŋamba nti abakwaya mujja mutuyimbire nga bwe tusolooza, naye sigenda kubayita naye waliwo kye njagala okubategeeza. Omusumba Thomas abadde atubuulira enjiri. Yokaana ono baamusuula mu butto nga yeesera, teyafa, ne bamusuula ku ekyo ekizinga, tewali kyamubaako. So ebiseera ebisinga nga ffe waliwo tubeera wakati mu mbeera nene tugamba bannange Katonda waffe eno n'ayitawo, naye twebaza Mukama Katonda nga bwe tulaba nga kye yakolera Yokaana ne buto n'atamwokya ne ku kizinga, ate Yesu n'akola ki? N'amulabikira bulabikizi. Kale tweyongere tudde mu mukwano gwaffe ogwasooka, bino byonna tujja kuyitawo, Katonda ajja tuyisaawo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Taata waffe omulungi ow'ekisa ekingi, laba nga tumaliriza Mukama wange taata, nga tuleeta essente zino mu maaso go Mukama wange taata. Taata nkwebaza olwa buli kinoomu awaddeyo ku nkya y'olwaleero, kubanga oyagala nnyo emitima, ogamba nti njagala nnyo abo abawaayo nga basanyufu. Taata neebaza olwa buli kinoomu awaddeyo, okimubalire omukisa, ensawo zaabwe ozigaziye, ensalo zaabwe ozigaziye, emirimu gyabwe ogiwe omukisa mu linnya erya Yesu Kristo. N'abatawaddeyo Mukama wange taata nabo mbasabira omulundi ogunaddako Mukama wange taata, obatemere kuba watali kuba Mukama wange taata, basobole okufuna ekiweebwayo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama wange taata. Mukama wange taata kitangayi Mukama taata, nga kino ekiweebwayo Mukama wange taata kitange zino ensimbi taata leka zoogere eri emirimu abaana bali mu ofisi, abali mu bizinensi, nsaba ensimbi zino zongere okwogerera ddala mu mirimu gyabwe, mu maka gaabwe mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Amiina. Kale bannange nga tumaliriza saavisi yaffe ng'eggwako, era tuddamu okwebaza omusumba Thomas atuleetedde ekigambo kyaffe eky'olwaleero. Mukama tumwebaze kyeno n'ekitiibwa kimuddire, era ensonga bino birango byentandise nga tumaliriza, era nga bwe tuwulidde enjiri mbadde nsaba nti GFM ffenna tuddeyo mu kwagala kuli okwasooka. Ku lwokusatu wabeerawo counseling, abaagala okwebuuza ku musumba bannange nkole ntya, mujje nga ku lwokusatu, naye nga musooka ne mumuyisaamu akasimu ne mukola appointment. Ensonga ey'okuna mwongere nga okusabira emmeeme zaffe nga ffe, kubanga Bayibuli egamba nti emmeeme eyonoona yerikola ki? Yerifa. Ate era ne bannaffe bonna abali eyo mu community twongere okusabira emmeeme zaabwe zireme okuzikirira. Ensonga ey'okutaano nti wiiki eno wiiki gye tutandise bannange, leka tubeere mu maaso ga Mukama, tumunoonye, tusabe, tusiibeko. Bannange abooluganda, nze mbakuutira kino bannange, wakiri mu wiiki ofunangayo olunaku lumu kale oba bbiri n'okola ki? N'osiiba. Si kyekyo? N'osiiba n'onoonya ku Mukama, naye wiiki ku wiiki tosiibyeko, amaanyi ganaavaawa, empuliziganya enaavaawa, kubanga mu kusiiba, mu kunoonya Katonda, ate era mwetukola ki? Mwetufunye empuliziganya ne Mukama. Kale taata wange omulungi ow'ekisa ekingi, tweyanzege. Ne ku lwokusatu wabeerawo ekyoto ku lwokusatu, bannange mujja ne mutwegattako tusobole okukomyawo omukwano gwaffe ogwasooka ne Mukama.
mukama katonda waffe. Taata waffe omulungi ow'ekisa ekinjiraba nga tumaliriza saavisi eno taata mukama wange taata nga twagala okusiibula abaana bo mukama wange taata kitangayi mukama taata leka wiiki eno ebabeerereyo omukisa mu linnya erya Yesu. Leka balabe obulungi bwo, leka balabe ekisa kyo mukama wange taata, kubanga bayibuli otugambye nti okuwona kugenda kujja mangu gye tuli nga tumaze okusaba nga tumaze okusiiba. N'ogamba nti obutuukirivu bunaatukulembera. Leka obutuukirivu bukulembera abaana ba GFM mu wiiki eno mu linnya erya Yesu Kristo mukama wange taata. Kabaka wa bakabaka taata leka tulabe ekitiibwa kyo mu wiiki eno mu linnya erya Yesu Kristo mukama wange kabaka wa bakabaka. Amiina. Bannange saavisi yaffe esooka bwe tutyo bwe tugimaliriza. Mukama abakulembere omusana gubaakire ng'emmambya mu linnya erya Yesu Kristo. Amiina. Mwebale nnyo mwebalire ddala kujja. Saavisi yaffe eweddeko ey'Oluganda. Bannange abakwaya for the second service.